agava Masaka ekintu kiyise mpuuga de mapuuga n'akabinja ke byonna badde bategeka biyise ku ttaka bwepo badde bakoze omupango munene okulabanga babbika President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'ekibiina kya National Unity Platform naye ate Masaka baveeko bali balala nnyo balaba edduka abaana b'e Masaka banjawulo kye bakoze mpuuga de mapuuga ne banne alifa kirojja akatugende bugenzi buterevu Masaka ebigambo byewulirireko era obyerabireko omanye nti ekiri Masaka si kyangu kikambwemu olugendo lwe batandise bataayi bangi Masaka bwe tuti bwe tutandise teacher njala soka bategeeza nti abasajja bano bawoza Thanksgiving si Thanksgiving bali mu kukola campaign oba ndabagambye nti bana abasajja kibaliko bakitegera kati okusinzira ku drone zange enekusifu omukyala Joyce Bagabe Mmanga omukyala Juliet Kakande enkusiri Abedi Kapale Bwanikazi Nindika n'abantu abagenda batambula mu district y'e Masaka batuze kuŋŋaana nga batambuza ebigambo ebi bisatu 1 nti Nuupu y'abasiyazi Kyagulanyi Munyiwanjaga era tayagaliza bakulembeze balondebwa Masaka bagenda byogera kati bagenze mu byalo okuli Namakindu Mpugwe Trading Center nga bano bakulembeddwamu eyito w'ekitiibwa Mulindwa Michael Nakumusana Juliet Kakande oyo bano oyo mwami atambula ayogera ebigambo ebyo ye meya wa division ya Nyendo Mukungwe eyeyita Mulindwa Michael Nakumusana kati go bakozesa bano batandise okwezza ebbali zino zenkuŋŋaana ze bagenda bakuba mu byalo nga bali mu kwono nalinnya lya Kyagulanyi kyalo ku kyalo so si Thanksgiving nga mwe mugirowooza si Thanksgiving nga mwe mugirowooza ngenda bawa ne footage zibuli wamu ntuukawo ngenda bawa footage bino kyaba bifaananyi batambula ddo bakuba enkuŋŋaana ku buli kyalo kati ngenda bawa footage mutye ng'omwami ayimiddeko bafulontinze ye meya wa Nyendo division ne nga abantu babakaliddemu okusinzira ku kyemugenda okuwulira Right, back on with you.
Bw'owulira video abuuza ebibuuzo bonna bakambuwalidde ono eyayitibwa ekitiibwa Nnaku Musana mmeeya wa Nnyendo Mukungu bamugamba mututamizza ebintu bino mutugamba nti Mpuuga yasinga okutegeera mwatuleetera kyakune muga nti yagenda otugirako omusajja era ye mulungi yasinga mu Uganda kati ate ye ssaawa y'emu yogo muletoge muvuma gwe mukyayisa abantu kikye muliko agaanye obbaddamu era nabali bamugambye sebo twagala kumanya lwaki mukola ebintu bino oyo omwami atandise kuseka amagye mu lukufu kati mutegedde nti abantu b'omu kyalo balina information buli kimu bakimanyi. Munansonyiwa amaloboozi gali wala olw'ensonga nti drone zange zino baali tebakkiriza nnyo masimu na kulikodinga wantu wano baali tebakkiriza nnyo masimu kulikodinga olw'ensonga bakimanyi nti babatambulira kuba tebabakkiriza kulikodinga. So munansonyiwa olw'amaloboozi ago olw'ensonga baali tebabakkiriza kulikodinga ababadde balikodingira wala. Mufunze Thanksgiving, it's an open campaign gibali mukusimiyalinga Blackberry ku Kyagulanyi okwetoola Masaka yonna. So si Thanksgiving. Kati bwana mukulu Archbishop wa Kampala Dr. Semwogerere n'abasumba mwenna aba Protestant n'abakatoliki ngenda bagamba bwembanga mwegase yiri wakimbagamba nga nono yennyini yasiruwalidde wano badde nerabidde nono yennyini yasiruwalidde wano nga sinagenda wendagaawo haliwaye gwevaayo mangu. Where are you? Nono nga yasiruwalidde wano wuno musajja mukulu munnaddiini wa Protestanti mu maaso g'enkuyanja z'abantu asaba emmotoka ngera yagamba emmotoka kyekimukolera mu bulamu bwe kyayagala wuuyo. President mukama wange nga maliriza okusaba onzikirize nkutegeeze ti waliwo bingi bye tulowooza nti birina kutuuka singa onzikiriza PS ne mumu obukambu bwange ne bugende wuwo naye emmotoka yange essobo yakaddiye tejja kumalako 226 ng'ate omanyi tuyingira 226. Mukama akuwa omukisa n'abakulu bano bonna we bali naye PS bw'omutuwa ssebo nemuwa ku kagambo kano n'akatwala ojja kuba nkoze bulungi so President. Oyo mbufunze mbusosodoti okuliwo emyoyo yakimamu kubeera mu good life yasaba mmotoka era n'amugamba tunatera okuyingira 226 kati ono omusuubira okubanja kabaka ono omusuubira okwogera ku butte Museveni bwakola mu ggwanga ono omusuubira okwogera ku buli bw'enguzi obugenda mu ggwanga ono omusuubira okukonda eminga ebikolo bya Museveni nga ye mu bulamu bw'ayagala mmotoka kankabadde mu kawule bulungi nnyo
our Lord. Amen. President mukama wange nga maliriza okusaba onzikirize nkutegeeze ti waliwo bingi bye tulowooza nti birina kutuuka singa onzikiriza PS ne mumu obukambwe bwange ne bugende wuwo naye emmotoka yange essobo yakaddiye tejja kumalako 226 ng'ate omanyi tuyingira 226. Mukama akuwa omukisa n'abakulu bano bonna we bali naye PS bw'omutuwa ssebo nemuwa kagambo kano n'akatwala ojja kuba nkoze bulungi so President. Kale emusosodoti emmotoka yo bajajikwa naye olunaku lwofa family bategeezanga kesi ne tugiteeka mmotoka eno tukuziikiramu naawe n'otuuka mu ggulu omukama kano n'akwaniriza oli mu V8 mpenko ne mu mmotoka yo ebigalubindi ebyokya holding the moment kasitola omuntu yenna nga ayambadde galubindi enzirugavu manya oyo mafia tubuuza edda tolabanga buli bugalubindi tuga nti abalugezigezi naye ate oba kaleekale kuba batulaganga face expression ne munyi naye bano abambala galubindi enzirugavu ezokya holding aba mafia sosodoti yasaba mmotoka mwana agenda awujira ebiwojjolo by'abantu nga yeekwese kati tugenze mu maaso. Archbishop wa Kampala wekitiibwa Simwogerere ne Catholic Church abasiraamu abalokole n'abantu bonna nga Biblia bwetugamba nti ebya Kaisali tupiwe Kaisali n'ebya Katonda biwe Katonda tukimanyi bulungi nnyo ne bakulu tumanyi nti ne Katonda ali ataddewo mateeka 10 geyawa nabbi Moses bwe mbasirabide n'agatwala ku lusozi Sinai amateeka age 10 ffena getambulirako mulimu amateeka gagamba tobbanga toyendanga otyanga kitawo n'ennyoko ennaku zo zibeere nnyingi era zaluberera mu bulamu bwo. Ku mateeka gane 10 ge musoma naffe ge tusoma agawandiikibwa amateeka gano mu Bayibuli ze musoma gaavaamu nti okubba kibi era mugenda kwetaba mu kusabira ababba ssente z'omuwa omusolo kubateekeko emikono mubasembeze mubasabire omukisa amateeka 10 mwagavaako nga bole musajja mukulu oyo bw'ayogera essaawa zino alina njawulo kinampuuga era Catholic Church mu Uganda bwe mbanga mugenda kweta mu kusabira omusajja omubbi eyeetabi mu kusaanyawo Ssaabasajja Kabaka Mpuuga eyeetabi mu kusaanyawo eggwanga Uganda nga babba ssente empya n'enkadde atudde mu lukwe lw'okusaanyawo muzzukulu wa Nnambi Kyagulanyi nga nammwe kennyini abataddeko amaanyi abanunule mu buwambe mulimu kitegeeza ekkanisa gye bujjako n'ekkereziya n'emizikiti abantu bagenda tandika obutabigendamu nga tababeesiga bigambo bimwogera nga n'okujja mu mizikiti mu makereziya mu miziki nga tebikyakola makulu kubanga tujja kuba tutegedde nti abantu abatukulembera mu myoyo nabo baafuuka bayaaye tekitutagisa kujjayo bwebanga amateeka 10 gavumirira okubba n'obutemu ate nga musabira abatemu bino mukuŋŋaanyiza bagenda obbasabira kiba kigenze ewala ennyo kati katugende ku information esigadde dakiika ntono nnyo okukiwuliriza bulungi ekigambo kye bayita plan B ndowooza owulidde enteekateeka z'amapuuga mapuuga ziri mu lusuubo anti owulidde abantu bakambwe abeebuuza Kyagulanyi tubadde gye twagala kujjako mu 7 nga twabulwamu jjako kati tufunye Kyagulanyi nammwe mwamweteekako mwafuna ebifo mufunye ssente mugaggawadde mumaze okugaggawa mutansi n'okubba ssente z'omuwi w'omusolo Kyagulanyi abagambyeko ate mutugamba nti nno Kyagulanyi mubi kyokka ate mmwe babiri bakwatidde mu kituli nga mubba tetubaagala nti amwe bitutamye mutuviire ffe twagala kujjako mu 7 ate agenda otuyamba okujjako mu 7 Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine eyo ye Masaka gye mmanyi eyo ye Buddu gye mmanyi tebanyigirwa mu ttooke tebalya bigambo byabwe babakoye kati mpuuga mapuuga bye tuliddamu mbaagala nnyo mwenna dunda bakuume banange mweraba.